naye mu byonna tukima ekikanga bakyagudde ku mwalo gw'e Nakibize Matale mu ggombolola y'e Bwema mu disitulikiti y'e Buvuma. Abaana bana ababadde bagenze ku nnyanja okwoza engoye bwe bagudde mu mazzi ne babbira mwazanyisa balooni. Omuntu ajja tugamba nti bankubira essimu nga ndi wano awaka nti oli eyo naye abaana bo obalina ko nze sibalina wano bagenze kwoza ti abaana bo basatu bafudde. Abafudde kuliko Seera Torofayino y'emyaka 12, Livingstone Mulakama ow'emyaka 8, Sako Enoch Kibereji ow'emyaka 5 nga bazali baleni kulabako ne John Kibereji abatuuze ku kyalo Mulogo mu luka gw'e Namatale mu ggombolola y'e Bwema. Okusinziira ku bazadde b'abaana bano bafudde ku Lwakutaano mu Ttuntu ng'omwana omu ku bana Scovia Nabuteme abatuuze gwe basobodde okutaasaako. Nti kabaluuni kaveeri nga kajja kawewa abaana bano bwe bakalengera nga bw'omanyi abaana bonna bajja bagwirana nga nze nkasookako mu kukasookako ako omuwala omukulu gwe bayita Seera Kotida n'agenda. Bw'agenda olw'okuba baali bayaayaana bonna Kotida n'agwayo. Maama w'abaana bano kulabako ategeeza nti abaana bamusaba bagende ku nnyanja boza engoye zaabwe nga beeteekera okudda ku ssomero ku bbalaza lwe lwaleero naye n'abagaana. Kyokka olwamulaba ne kitaabwe nga bagenze okugula mukene nabo ne bakwatamu ebyabwe baabo ku nnyanja gye bafiiridde. Ne mbagamba ate mugenda kwoza nze nja kugenda mwennyini tuwoze ffenna. Kati nze navuddengawo bwe nti ne taata waabwe nga nabo basimbuka nga bagenda ku mwalo. Fe okutubuulira wano baatubuulira essaawa 7:30 nti abaana bagudde mu mazzi. Okuziika abaana bano kubadde olwaleero oluvannyuma lw'okulaba emirambo gyabwe. Abaana bano babadde bayizi ku ssomero lya St. Matilda Nasaran Primary School ng'omusomesa waabwe Maria Somutanda Mutebi ayogeddeko ne Bukedde TV nawo abazadde amagezi okuwala okusindika abaana ku nnyanja. Ntuusa okulabula abazadde nga mbeegayiridde mbasaba bafeeyo eri abaana. Ntwala okulabula eri abatuuze bange babeere nga bafaayo nnyo ku baana obutabakkiriza kuzanyira mu mazzi. Okuziika abaana kwetabyeko abakungubazi abakulembeddwamu omubaka Robert Migadde Ndugwa, ssentebe wa NRM wa disitulikiti Friday Wandera, eyali amyuka ssentebe wa disitulikiti Harriet Nakizito Musiho n'abalala batuusizza obubaka obw'enjawulo okugumya abazadde. Ne bwe twogera ebigambo ebyenkanawa ennaku omuntu gy'abeeramu ng'afiiriddwa omwagalwa we naye ate kisukka aba ng'afiiriddwa omwana ate kyeyongera okusukka aba ng'afiiriddwa abaana babiri ate kizibuwala nnyo ng'abaana bali basatu mu ddiira. Era abaana baagasanga ekyalo obuyinza tibweddiza yadde eddembe weriri waliwo okubonereza n'okukangavula byanjawulo. Tuddemu tukangavula abaana. Basabye obuvunaanyizibwa bw'okuza abaana ku byalo buddeyo ku bazadde bonna nga bwe gwali edda. So tuddeyo mu nkola eri ogamba nti omwana abeera wa bonna. Omwana wa munno bw'olaba nga waliwo kyagendamu ekiza omule mutwale nti oyo mwana wa. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.